sente zimpita mu ngalo. Mwanattu omwami oyo sente zimuyita mu ngalo. Oba ngende nnime ku bijja sente nga zimpita mu ngalo. Oba ogenda weetambulireko sente nga ziyitiridde okuyita mu ngalo. Ebigambo ng'ebyo nkakasa wali obiwuliddeko nga byogerwa abantu abatali bamu. Sente zikuyita mu ngalo, sente zimpita mu ngalo. Naye nange nina ekibuuzo nga tonnagenda kunoonya ddagala lya sente kuyita mu ngalo. Sente obadde oyagala zikuyite mu bigere, mu matu oba kakati nno sente ziteekwa kuyita mu ngalo. Naye aboogera ekigambo kino baba balaga nti tebalina kye bafunye mu sente ze bakola. Sente azifuna naye zimuyita mu ngalo. Ebintu ng'ebyo otera obbiwulira. Baba bategeeza nti tebalina kye bafunye mu sente ze bakola. Kati wuliriza, sente bw'oba ogifuna nga bakusasula oba bagikuwa eteekwa kujja mu ngalo. Naawe bw'oba ogisasula ng'olina ky'ogula eteekwa kuyita mu ngalo. Kati awo kitegeeza sente ziteekwa kuyita mu ngalo. Naye enjawulo eri bw'eti, abantu abamu sente bwe zijja zibayita mu ngalo ne zitaba na effect ku bulamu bwabwe. Sente buli lwejja mu ngalo zo eteekwa okuba ne effect mu bulamu bwo. Nti sente bwe zijja mu ngalo zo teziteekwa kuvaamu zitya. Zino sente ez'empapula ze tukwata ze tuyita liquid money. Kati bw'ejja mu ngalo zo oteekwa okugifuula solid money ng'obaako ky'okola ekikwatikako ekisigalawo nti ofunye sente. Kati kanjogere ku kino bakyenkola, ntunda ttaka ate nga lya byapa, puloti za sene ntono, katulina ne promotion ya bukadde 2.5. Otandika n'akakadde kamu ne tukuwayo emyezi 3. Tulina puloti ya 5 ku 10 essemuto za bukadde 6.5 n'obutaano 1.5. Kati wuliriza, bw'okwata sente eziri liquid ez'empapula, sente ezo okusigalawo zikwate, kwata kakakadde kaleete mu kepijje otandika okusasula puloti. Bw'omalayo puloti kitegeeza sente tezaakuyita buyisi mu ngalo, oliko ky'olaba kye zaakola. So that money had an effect on your life which was positive, kubanga era sente zisobola okuba ne effect ng'eri negative. Bw'okwata sente n'ozinywa n'otamiira n'ogweri n'ofuna embale n'enkovu, zaalina effect which was negative. So nkwegayiridde tokwata sente zo okugenda mu basamize mbu bakuyambe bakwambulule sente ziyitiridde okuyita mu ngalo. Tokwata sente zo nkiwulira ne mubapasita abafere ndizireete nziyiriweko amafuta nzirootereko manye. Tokikola. Gwe kennyini sooka otunule mu bulamu bwo. Ogenda okurisiivinga sente ng'olina enteekateeka sente ezo kye zigenda okukola. Kubanga buli lw'ofuna sente oteekwa okuba ne bajeti. Sente bw'otazibajetinga zo zijja kwebajetinga okukuvaako. Kubanga nayo emu ku nfaanana ya sente, batugamba enfaanana ya sente ziteekwa okuba nga ziri sikasi nnyingi, naye n'ekirala sente toteekwa kuba nazo. Buli lw'okwata obukadde 5 n'otuula nabwo okumala ewiiki, omwezi, omwaka, tosobola kugaggawala, busigala bukadde 5. Sente ziteekwa okujja nga bwe zikuyitamu bwe zigenda awalala.
bwe zikuyitamu bwe zigenda awalala naye bwe ziba zikuyitamu zirina kye zireka maaka mu bulamu bwo. Kakati buli lw'onoozifuna nga toziteekedde kyakukola zo olw'okuba teziteekwa kutuula wuwo ziteekwa okukuyitamu zijja kupulaninga gye ziraga. Kati sente bwe zeepulaningira gye ziraga kyekyo kye tuyita okukuyita mu ngalo naye teriba ddogo ne poor planning. Kati it is never too late ezakuyita mu ngalo ne zigenda tuzeerabire tugende ku zino z'otannakwatako. Omusaala gwe bagenda okukusasula next month oteeseteese gukozesa otya? Sente z'ogenda okufuna mu ebyo by'ogenda okutunda mu mmwanyi z'ogenda okutunda mu ebyo by'otunda mu dduuka lyo next month ogenda zikozesa otya? Nga tonnagenda wa pasita kulootera ku sente zo, nga tonnagenda wa musamize kukwambulula. Yobadde okimanyi nti sente bwe ziba zikuyita mu ngalo n'ogenda ew'omusamize okwambulula era ogenda na sente? Obadde okimanyi nti bw'ogenda ewa pasita sente zaziyiweko amafuta aziteeke emitwe twazirootereko era otwala sente? So ekituzannya si kirala, ekituzannya y'engeri y'okuyiiya sente liquid money zifuuke sente ezikwatikako eziri tangible. Okikola otya? Baako by'ogula ebiri tangible naddala nga tebivunda. So nze Kimuli Godfrey Magunda mutabani wa Ventino Magunda Gwenda Buddu Mukomansimbi Director KPJ Dream Goals Consult Limited tusangibwa wano Kawempe okuliraana office za NIRA. Tutunda ttaka ate nga lya byapa. Tulina promotion egenda mu maaso for 2 months. Obukadde buli 2.5 e Nakaseke farmland utandika n'akakadde kamu ne tukuwa emyezi 3. Semuto bukadde 6.5 n'obutaano 1.5 tandika n'obukadde 2 tukuwa emyezi 5 okumalayo sente zisigaddewo. Tulina ebusunju bukadde 7, Kikandwa bukadde 15, Masaka Road bukadde 18, Mukono Kabimbiri bukadde 6.5. Tulina mu bifo ebyenjawulo. Tuli ku simu 0700 34 10 31 ne 0757 62 92 95. Tusangibwa wano Kawempe okuliraana ofiisi za NIRA. Jangu otwegatteko otuukirize ekirooto kyo. KPJ Dream Goals Consult Limited tutunda ttaka lya byapa byokka. Video z'olabaawo ze zimu ku Semuto, estate ye Semuto engeri gyefaananamu. Masanyalaze weegali ziri kilometers 2 zokka okuva ku Chorus, kilometers 4 okuva Semuto mu town. Sobola okukolerawo, sobola okuzimbawo, sobola okukolerawo ebyamaanyi. Jangu twogere